Abatuuze b'ekyalo Katikkolo ekisangibwa mu division y'e Mukono mu disitulikiti y'e Mukono batabukidde abakulembeze b'ekibuga kino olw'okukkiriza kasasiro okuva mu Kampala ne bamuleeta ne bamuyiwa eno nga ne bagamba kino kireese ekifundo eky'amaanyi ku kyalo kyabwe so ne beewuunya nnyo abantu be baalonda okugenda okubakiikirira okuwaayo ekirowoozo ekitasobola kutwala kitundu kyabwe mu maaso. Ssentebe waabwe Godfrey Sembuya agamba kyewuunyisa okulaba nga abakulembeze ba municipality bali basalawo ensonga eno tebasobola kujja kwebuuza ku bo abatuuze abawangalira mu kitundu kino era nga kino bagamba ekintu kye baakola kikyamu nnyo era nga kireetedde ekitundu kyabwe okulaba nga kifuna endwadde ez'enjawulo. Okulembeze ne wabeera pulezidenti nga anajja ku kitundu asooka kutegeeza chairman LC1 era yamwaniriza ku kitundu. Naye waliwo programu etambula wano ffe ng'abalina Katikkolo gye tutamanyi gye yava na gyetuuse. Abakulu abali waggulu ndowooza abatusingako nze nakiise kutuyisaamu lugaayo. Toyinza keera ku makya ng'ekyalo kyo bakizinze bwe batyo nga bwe mukirengera yadde tubaddeko n'emmotoka zaffe ezireeta kasasiro kuno gwe twagumira ate tubadde teziri busa tugenza okulaba nga tuzindiddwa emmotoka ezivudde e Kampala n'emirirwano. Baganda baffe bannakampala tetubawala na buwalanyi naye ekifo kyaffe kye tulina e Katikkolo kifunda ng'ekifo kya gavumenti kiteeberezebwa okubeera nga bwe nkiraba olwayo sengenge gyakoma kuba bakifensinga naawe kirabwa nayo nk'ogenda okwetegereza ndi wano waliwo yiika nga mmeka. Bw'oba otandika okugamba nti oyagala okuyiwawo kasasiro sooka otunuulira ekifo w'ogenda okukola ki okumuyiwa. Abatuuze abaliraanyeewo osoose kubeebuuzaako oyinza okwagala okugula ettaka naye ng'ettaka lyange nange sinnabatuuka likola ki litunda. Wandibadde bakola ekintu nga kino bandisoose kwebuuza ku ffe batuuze b'e Katikkolo. Naye twazzeemu ne tujoyera okwosa jjo nsoma amawulire nti abantu b'e Katikkolo bakkiriziganyiza ne KCCA bayiweyo kasasiro ffe ekyo tetunnakikkirizaako era kyekituuzizza olukiiko luno olwaleero bukubirire tubuuze nti abawa obuyinza obwo be baani era bafubutukawa bali ku kyalo kyaffe. Abantu bano abatuuze bayinza okumbuuza ekibuuzo nyinza okuba nga nze neekubaana n'abo abali waggulu. Batuuze bannange nze situulangako mu nkiiko ezo ne tuteesa ku kyakuleeta wano kasasiro. Sembuya agambye kisinza okumwewunsa kwe kulaba nga ne kasasiro yennyini ava mu kibuga ky'e Mukono twasobola muyoola mumalayo ate n'ekyalo n'okumulabirira obulungi mu kitundu gye bamuyiwa e Katikkolo okubanga n'olulala bamubagobyako kati neyewuunya nnyo okulaba nga basobola okukkiriza kasasiro omungi ava e Kampala omuleeta ku kitundu kino. Kuba ekifo kino kifunda era n'emabegako twali tugaliddeko n'ezaffewa ebweru nga kasasira ali ku mulyango awo ne twekubira enduulu ne baweereza turakita ne zimusenda ne zimukola ki. Kitegeeza nga ekifo kino kye tulina ekitegeeza kifunda. Olwaleero luno mbadde ndi mu kibuga awo ne mpitako mu seeta awo nsanze kasasiro ajjudde seeta awo. Kakati ffe tutaba na mutima gulumirirwa Katikkolo kati tweremereddwa ate tweteekeko n'abaalemwa. Embeera eno ewaliza bakansala abamu ddala okuva ku Mukono Central Division okutuuza olukiiko lw'amawulire okwegaana ebyo byonna ebyakolebwa abamukono municipality ne bagamba abamukono municipality babayisaamu amaaso nga tebabalabawo ate nga Central Division evunaanyizibwa okuyoola kasasiro mu kibuga ky'e Mukono wamu n'ekifo ky'e Katikkolo kisangibwa mu Central Division babulanga boodi beebuuzaako wadde. Central Division fe abavunaanyizibwa kasasiro n'ekifo muyibwa kasasiro agenda okuva e Kampala okujja e Mukono ekifo ekiyirwamu kasasiro ekya Katikkolo era kiri mu Central Division. Bantegeeza nti batuleetera invitations ezituyita nga ffe aba Central Division naye ng'olunaku lwa leero
ntegeeza bannamukono nti ngaffe aba Central Division tetwali involved mu nsonga ya kasasiro eyava e Kampala okujja e Mukono. Era awo wennyini nenyongera okakasa abakulu abo mwami byabagambi mutukoze bubi nnyo nga mmwe ba technocrats kuba mwatuuka ne kussa erituleetera kasasiro. By then waliwo technocrat eyagenda yali ku municipality yaddira aba binzi n'aba contract ya kasasiro nga ffe bannabyabufuzi tatuinvolvinze tatutegeezezaako tubakooye ba technocrats okuva ku municipality okuddiranga ensonga ezandikolebwa Central Division okugireka emabega. Tuyimukiddemu tukoye okutuyisaamu amaaso buli kimu ekiba kizze mu kibuga Mukono mututegeze ngaffe aba Central Division kuba ffe abalina okikolako ng'ensonga ya kasasiro. Era nga nze Nanfuka Helen Nankya chairperson wa health mbategeeza nti kasasiro tetumwagala mu kibuga Mukono. Ekirungi olunaku lwajjo kasasiro yabadde alina okukoma okujja mu kibuga Mukono. Olwaleero emmotoka tetuzeetaagayo. Kiyinza okuba ekirungi n'ekikyamu kubanga omuntu yenna atalina information walabira ekintu watabukira because I'm not informed sikkirizaganya na kyakoleddwa kubanga simanyi nzikirizaganya ze batuuseeko eba nnungi oba mbi. Nva waggulu nga ŋŋamba nti bannaffe bannamukono ffe nga Central Division tuli bbali mutusonyiwire ddala buli kansala wa division gw'olaba oba we Katikkolo oba we Kawuga Maamona atudde wano talina mukono mu kuyiwa kasasiro Katikkolo. Wabula bannaffe aba municipal batuddeyo ne basalawo ku nsonga etali yaabwe. Ensonga eyo yaffe wano. Waliwo omu eyaŋŋambye nti gavumenti etegeera nnyo district na municipal konze gavumenti ye yagazetinga era yatuuse ne kussa erigatta ebyalo. Negamba nti abantu bano tubagatte kitegeeze manyi gye tuli. Yo aba temanyi nti gye tuli lwaki etulonda. Lwaki etuteerawo elections. So nno ntwala omukisa guno okubiriza gavumenti okuva n'olwaleero gavumenti naawe yawula. Manya nti kino ekintu kya division tubeere involved. Bakansala basaze okwetondera abalonzi abasanga ku kyalo Katikkolo ne Mukono yonna ne bagamba bino byonna aba municipality basalawo babisalawo nga bo era babatunulire Lise George. Nze olw'ensonga eyo gy'oŋŋambyeko ssebo nze neetondera bannamukono olw'ensonga ya kasasiro kubanga tetwagitegeerako. Era nnyongera okubeetondera kubanga ne bino munnaye ebyakasasiro ebagamba nti division tulemeza kasasiro ku makubo. Y'ensonga nti municipality yeremeza kasasiro ku makubo. Tetuwa mafuta egenda nekola ebintu byayo nga yo bwebeerowoozezza nga bali eyo ewaabwe oba mu mayumba gaabwe naye ate bwe kimala ne kijja ne kikuba ffe. Nze neetonda olw'obukyafu bwonna obwakasasiro atulemeredde okutwala owaffe wano e Katikkolo ate tukkirize tuleete ow'ekiteezi. Nze sisobola kukkiriza n'omulundi n'ogwo kasasiro mujja eyo mu kibuga omuleeta wano e Mukono. Okusooka ajja akunkumuka tulina abaana abato abasoma bayinza omusanga ne bamukwata ne bamulya tulina ba baby class nga batambuza bigere. Sisobola kukkiriza kasasiro kuva eyo nga n'abeemenvu bayina yikaza 32 yabalemye ne bamugoba fe abalina obutundutundu wano mu municipal ne tukkiriza tekisoboka. Kasasiro asigale mu kibuga bayiye gye bagenda omuteeka. Ddala okuneewuunyisa obukyafu obujjudde mu tawuni Mukono aba Central Division babwegaana ne bagamba nti Central Division aba municipality babwegaana ne bagamba nti Central Division yeyina okuyoola ki ebisaaniiko. Naye nze mbeewuunya ate bwe batuuse mu kugaba ekitundu ky'e Katikkolo basalawo nga bo ate ffe bannannyini mulimo tebatubuuzaako. Ffe nnyini essaawa eno ebisaaniiko Katikkolo tekyatumala ffe nga ab'Amukono Central Division ekifo tekikyatumala era abatuuze bakomplayininga ab'Ekyungu Katikkolo. Naye bannaffe ne batuula ne basalawo batutikka omugugu ogwa ttani 2,500 buli lunaku 2,000 n'ebirala 5 2,205 bazitukubengako buli lunaku naye nga tetwogedde nabo. Naye bwe butuuka okuyonja ettawuni nti mutuleke division yeekola ki yevunaanyizibwa. Tulina ettaka eritawera na acres 5
mu Ddundu kiri Mukono district waliyo ettaka lya KCC lisuka mu acres 15 bayimirira ne babagobya miggo naye ne bamanya nti municipality yonja bayaba osobola okulemwa okufumba obutiko obujjiisa ne weepampalika ku kukola ki kufumba ebijanjaalo olemera omumanya akasanke omanye ejjuba kati municipal kyeyakola eringa yafumba bijanjaalo ng'eremesezebwa kujjiisa ki butiko kuba mu ngeri eyo tulina obuzibu naffe nga ffe okumalija Kasasiro bwe tujja mu bantu baffe abamukono Central Division ekatikolaawo naye oŋŋamba nti batwaddeko omugugu omulala ogwo Kasasiro ate avudde e Kampala bamuleete mu Mukono nze nno ndaba kiba kya bulyaza amaanyi nnyo era ffe nze nga nze Honorable Councillor Nsubuga Frank ne bannange abamukono Central Division tuvumirira ekikola ekyo nze abatuuze baye nga sinnajja mu lukiiko nasoose kubeebuuzako ku nsonga eyo nga bannamukono era abatuuze b'e Kasangala bineyamu Mukasa si bamativu n'ensonga y'okukkiriza Kampala ewa Kasasiro ewa Katikkolo mu ngeri y'emu eyo eya Kasasiro tuyina ebitundu for example ab'Entebbe nabo kifo nga Mukono weeri naye olaba bamugoba ate n'embeera eri mu ggwanga ebyakagwa Kasasiro byonna tubimanyi bonna ekiteezi tosa kuŋŋamba nti timing eba ntuufu nnyo newankubadde newe kiba kirungi kito okukkiriza ebisaani ebyakatta kiba nkukuba katwa mu society oba virus noyita n'ogissa mu bantu nga bamanyi erinawe yakakola obulabe so nvumirira nesekuvumirira ekikolwa ekya municipal kyeyasazeewo ekyoleeta Kasasiro Mukono era nenkubiriza bannaffe beekuba emitima baleme kuzza ndagaano obujja kuba ennaku 3 yaweddeko siraba nsonga lwaki tebeekuba mu mutima bakyalinayo akadde okwebuulirira bagambe nti okusinza twakoze twa butamanya na excitement bakole kye balina okukola ng'abakulembeze mu butuufu bwakyo sigadde ndi Honorable Nsubuga Frank abantu betukulembera era tetuli wano mu kwejalabya twasindikibwa abantu ab'ebitya ebyenjawulo naye tubiraba bulabi ku mawulire nti basindise ssente bagenze mu lukiiko bayole Kasasiro ffe tetulina kyetumanyi buli kibeera mu municipality wano tubiwulira mu nkuubo twemulugunya abaffe ffe tuli wano nga bakyereeta oba tuli wano nga abantu balonda okuweereza ye Kasasiro waba avunaanyizibwa Central Division yevunaanyizibwa okuyola Kasasiro bakwata bata Kasasiro ne bamugja e Kampala ne bamuleeta e Katikkolo nga naffe ffennyini tujjudde nga n'abantu abaliyo beemulugunya ne bayiwawo Kasasiro nga bakulembeze b'Emukono Central Division tetumanyi tubiraba ku mawulire tuwulira mbu babawa ennaku 3 n'ennaku 3 zebaba waziweddeko kati ekyebuzibwa kyekiddako twetondera abantu baffe nga Central Division ffe tetulina kyetumanyi batuleka mabega mu kintu kya Kasasiro tetumanyi lwaki tuyisibwamu amaaso wano n'ofuna invitation ng'eyita speaker n'abaako walaga nga deputy taliiwo speaker is an office